Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera kakati waliwo wano breaking news waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa agobadde tonaba kubanga omanya jjukira olunaku olw'enkya waliyo emisinde ejja Ssaabasajja Kabaka nga bwe mubimanyi emisinde gye gigenda okubanga gisimbulwa mu Lubiri e Mengo ebadde etera kubeera nkola ya Ssaabasajja Kabaka okubeerawo ng'asimbula emisinde gino naye ku mulundi guno tekisobose. Ssaabasajja Kabaka tagenda kubeera ng'asimbula misinde gino, tagenda kubanga abeerawo nga bwe mugenda okuwulira Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'agenda okubeera ng'ate annyonnyola. Era Ssaabasajja Kabaka kiraga nti olunaku lw'enkya tagenda kusobola kubeerawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga Oweekitiibwa avuddeyo n'ategeeza nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bw'atagenda kubaawo olunaku lw'enkya okusimbula emisinde egy'amazaalibwa ge nga n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga yagenda okumukiikirira. Katikkiro ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu ogwo oguwedde okubeera nti ate akebejjebwa olw'ensonga z'obulwadde naye ngenda bikuwa wano obiwulire abe nga ate oyongera okufuna okunnyonnyolwa okulungi wano ku Red Zone TV obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Akoze press conference ey'amangu ennyo wali ku ofiisi ye ku Bulange e Mengo n'ategeeza Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna nti Ssaabasajja Kabaka tagenda kusobola kubeerawo olunaku olw'enkya ng'asimbula emisinde egigenda okuba nga gisimbula mu Lubiri amakya g'olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 7. Jjukira road map yafulumye dda emisinde nga bwe gigenda okubanga gitambula byafulumye dda. Buli muntu yenna yaguze emijoozi abaguze emijoozi tubakubiriza mudduke mugende mu Lubiri mbeere nga mutuukiriza oba nga mudduukirira omulanga ogwa Ssaabasajja Kabaka naye nga ye tagenda kusobola olw'ensonga ezo z'owulidde oba z'ogenda okuwulira ezinnyonnyoddwa. Ssaabasajja Kabaka tagenda kubeerawo. Kansooke nkuwa ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro then nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera.
nebaza abantu bonna n'abato amakampuni n'ebitongole abakulembeze b'ebyobuzima n'ab'eddiini abantu ba Kabaka n'abakusinzizo nebaza abakusinzizo ab'enjawulo abawakiteekateeka zino ate nekaweefu obuuni mirimu wasansimbi enkola yaffe babeera mu tujjo sasasasimbula kimakya kindeseesoma lwaleero kubategeeza sasasasimbye kimakya nalinaasinaawo yabakuminakusisimula ng'abirimumu kulandansigo sasasakabayagenda abasawo be abasawo banteetaba okumwekebejja ate n'okugondolwa okujjajja nabasobola kudda mu bide onaensi abaamaze agalangirwa sasakakajja kudda abasawo bamazuuza okulonda enswa z'okujjajja nayeomuteneganza musanyufu olw'emiryango y'abantu ab'enjawulo President Museveni Speaker of Parliament ayitamu n'abakabaka ba Parliament olugero lwa gavumenti abakulembeze abakulembeze b'eddiini n'abamala Supreme Justice Bishop n'abantu ab'emiterere egy'enjawulo amakampuni n'ebitongole byonna engeri gye bajjumbidde emisinde gy'omwaka guno sasasaka kabaka zinsumidde tusobola abantu okubamukenye atuboleze natunalunaku naye olekera omutereka musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo President Museveni Speaker wa Parliament ayitamu n'ababaka ba Parliament olugero lwa gavumenti abakulembeddwa n'Museveni abakulembeze b'eddiini n'abamala Supreme Justice Bishop n'abantu ab'emiterere egy'enjawulo amakampuni n'ebitongole bonna engeri gye bajjumbidde emisinde gy'omwaka guno sasasaka kabaka n'essumbidde tusobola okwangula otabaalo omukenye atuwoleze natukunaku lweta nga tuwulira obuwanguzi. Ebigambo bya Katikkiro nga bw'obiwulidde. Ekiwandiiko kiteekeddwa ku mitimbagano. Oyinza okuba nga eddoboozi toliwulidde bulungi naye ng'ekiwandiiko kiteekeddwa ku mitimbagano egy'enjawulo era oyinza okuba nga ogigoberera ne wano ku Redison TV tugenda kuba nga tukiteekayo ate obeere ng'ofuna ebigenda okuba nga bisingako awo.